Kuteekumirako kadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Kutesa mmiri okugikutuusaako enkuba ekyatonnyerera mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga kitugumizza milimitazi 4 n'obutundu 4 weziweredde essaawa 3 ez'okumakya ate ng'ebitundu by'eggwanga ebirala bifunyeeyo enkuba ey'oluwandagirize. Kino kiviiridde ku mukuubo gw'enkuba gukyasesaanidde Ssemazinga Africa muno nga mwetwalidde n'eggwanga lyattu Uganda y'enkuba gye tufuna ennaku zino. Enkyakumakya tusobola okuzuuka n'enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so ate mu lyaga eby'emisana embeera tugisuubira okukyukamu akatonotono. Tugenda kweyongera mu maaso n'enkuba okutonnya mu bitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okubiriza ng'oddeyo mu bugwanjuba nno mugenda kubaamu nga mwetabiseemu n'okubwatuka kw'eggulu. So nga ate mu Arua tugenda kufunayo enkuba entonotono ebyo ebitundu ebisigaddewo bigenda kubeera n'akasana okwaka nga kubamu. Ebbugumu erya waggulu tusobola okutuukira ddala ku degrees 30 mu bitundu ebyo eby'obukiikakkono so nga ate ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale bigenda kubeera wakati wa 27 na 26 mu kibuga ekikulu Kampala. Tugendako omusozi ez'Ekabaale ebbugumu tusobola okutuukira ddala ku degrees 24. Bwene yali yagadde okumanya ebifo ebya Nairobi amawanga agatwetoolodde tulaba nga Mombasa, Madrid ne Moscow tusuubirayo enkuba ey'oluwandagirize nga n'ebbugumu erya waggulu ligenda tuukira ddala ku degrees 30 eyo mu Mombasa. Dubai tusuubirayo akasana okwaka nga kakubakubamu n'ebbugumu erya waggulu ligenda tuukira ddala ku degrees 31 so nga ate mu Rome obudde bugenda kubeera bwa kidedde. Kukubiriza nno munnange okunaaba mu ngalo ate obeere ewaka gwe ateetagisa kutambula olw'ekirwadde kye tulina ennaku zino ekya COVID. Beera bulungi tulabagane enkya.